Ugandan lifestyle gwe mukutu agoliko kati olunaku lwa leero kyekivulu kye Epas awo ku Serena Hotel naye ejjo Bobi Wine asobodde okubeera nga atukako mu maka ga Moses Kibalama Nkonge ono nga ye founder ow'ekibiina kati kye tuyita National Unity Platform. Newankubadde bingi bizenga bibeerawo ono kogatta n'okwagala okubatwala mu kkooti ng'agamba ekibiina amunnange kikye era yakyakirinako obuvunaanyizibwa. Kooti wakati mugenda maaso n'okubeera ng'ewuliriza ensonga ezo munnange osanga bano ababiri mu nteeseganya ze baalimu Nkonga ate yayagala bwagaze kwefuula kusinziira ku ebyo ebyavaayo era ono nga bw'omanyi munnange omuntu obeera omukulembeze waliwo ebimu by'olina okubuusa amaaso aye n'osobola okubeera ng'okola ekyo ky'olaba ekisaanira. Post n'agamba, today we passed by the home of Muzei Moses Kibalama Nkonge in Buwambo to check on him. He was recently been battling a long illness, but thankfully he is getting better by the day. We pray for his quick and full recovery. Bwatyo bageze maaso n'okubanga apostinga. Ono yasobodde okubeera nga awerekulwako amyuka omwogezi w'ekibiina ekyo Alex Waiswa Mufumbiro kosa ne Secretary General Lewis David Lubongoya era bwe batyo bwe byagenze. Kati Epas yesse musanyufu n'eriri puzzle naye amuntandikwa ono asoose n'abeera nga atubuulira ensonga kwevudde. Ebyo nga tebinnabeerawo ono yasobodde okubeera nga abuuzibwa oba abantu bonna begenda maaso n'okubeera nga akola nabo akolabo banasobola okujja ku stage okuyimba era omu ku bo ye Gloria Buji. Ono agambye Gloria Buji temumusuubira era nga abeesinze ku nnyambala ye andowooza ne music alaba tannasaanira kulinnya ku stage naye kwali. Tetumanyi oba Epas ali serious ku ekyo oba munnanga aba asaagamu kuba ebiseera ebisinga amanyikiddwa nnyo ng'omuyimbi asaagirira. Tagenda kujja ku stage. Mbadde musuubira okubeera lwakuba tulina oluyimba. Kiseera kikinatuuka. Kiseera kikinatuuka. Akyalina okwongeramu amaanyi. Mangi nnyo. Ate mulaba nga atandise ogateekamu. Ayimbye ku stage ez'amaanyi Gloria Buji. Lugogo wa Africana tumulabe mu bifo bingi. Eno y'amaanyi nnyo. Yes, we expect her to perform here. Nedda. Tojja kirabako naye ajja kubeera ojja mulaba. Alinde mu Katonda. Akimanyi. Lwaki kiki? Nedda tosobola kuhavinga buli omu ku stage ng'oplaninze concert yo nga to rehearsinze emyezi 3. Sinti buli omu ajja kujja mu rehearsals ezo. Yeah. Sinti buli omu. Mwafunyemu obutakkaanya. Tetufunanko obutakkaanya. Nabadde naye actually win yesterday but one nali naye. Yeah. Bwatyo ensonga endala munnange gyataddeko essira yali lipazo. Lipazo yavaayo n'agamba nti mu NUP mulimu abaana n'ebyana era n'agamba kabalinde balaba oba Epas banaamupositinga. Waliwo akayitawo kumpi n'ennaku nga tezinnawera Bobi Wine asobola okuba nga apositinga okulaga nti nno ku kivulu ekyo ayinza okubeerayo. Nobienly y'omu ku bagenda maaso n'okubeera nga bagattako okubeera nga abapositinga ekivulu ekyo. Kati eriri puzzle n'abanga alinga akisigaddemu kyeyabadde asuubira ensi n'ekirinda tenerabanga asiwe guli. Ono alaze amunnange embeera agamba tekyamuyisiza bulungi lwa nsonga omuntu yavunumiridde obutamupositinga ate ye talina bwe yalabikidde nga mupositinze. Bigambo bya Epas nze Segoba Rashid. Puzzle naye tagenda kuyemba. Musajja omukubye ekikono wedda akulwanira. Yali mukwano gwange. N'ebintu byayogedde saabyagadde. Ate nga wedda alwanira gwe bagamba ko. Tanwanira. Ekyo kintu kibi nnyo. Bw'ojja n'ogamba nti abannuupu tebampushinze Epas wo nga gwe kennyini tonna postinga concert yange naye ng'okomplainingira abalala batannakikola nga ne leero lwennyini tannabatteekayo kintu kiri ku posti yange.
abanjagaliza gwe kirowoozeemu. Lwaki oyomba nga gwe kintu tonnakikola ng'ate oyombesa abalala tebannakikola? Kati kankubuuze, Bobi Wine teyampositinze dda, Nubian Lee teyampositinze dda, ye abadde complaining nga tannakikola. Anti nti yabakumyemu omuliro ne talina gwe yakumyemu omuliro, bali bakwano bange. Bobi Wine osobola omunnyonnyola nga Bobi Wine faani wange nange ndi faani we, nti ye tamanyi show yange, agimanyi era yagipositinze koza akimanyi. Oba okitegeera, he is a friend. Nze ekintu ekyo, ekintu ky'okwagala ogatta nti abanuupu is a political party. Nze ndi muyimbi. Bobi Wine mwogerako nga Bobi Wine, siri mu kwogera ku ssentamu Kyagulanyi, Robert Kyagulanyi, sorry. That's not the person I'm talking about. I'm talking about Bobi Wine, my artist. Bobi Wine was my favorite artist okuva nga ntandika music. Bwoza tamanyi bwe ndowooza ku kintu ki. Oba okitegeera. Bwoza tamanyi show yange tagyagaliza ebeere bulungi. Yes, we are, but ekyo kintu kyandaze side endala, because bw'obanga tonnakola kintu lwaki onenya abalala.